w'abantu bonna kubanga ye mukulembeze w'eggwanga buli muntu yetaaga okulaba president olina right emulaba era bw'olaba nga bakulemesezza ng'ogambye nti ono ng'otambula ng'ogenda wali nakasero ku geeti oba ng'ogenda genda osobola ogendako y'entebe awakwanguyira nga gobagamaze ezikola president ate lwaki bogamba nti bakulemesa nakasero kumpi otambuzaawo n'ebigere so nze ndowooza ti president taibayi mukugira kumulaba abamwetaza asobola okumulaba kuba mukulembeze w'eggwanga ekyokubiri nti Bad Black lwakuba nti ensonga ali yazikwata buli ebintu ebimu si buli kintu nti kigwera ku social media oba mu public sometimes tulina ebintu byetulina okwemalira ng'abantu oba okuyita mu bantu noga nti wempita mu gundi nfuna kino wempita mu gundi mpita wano ntuuka wano naye nga togenze mu public tesolovinga bintu byonna nti oluusi kuliko buli muntu ku public kuliko ebintu bekigenda mu public ku media okwo kuliko abantu abentegeera entono buli muntu aba n'endowooza nga tegenda kugasa kuliko alina endowooza ekugasa kuliko ye atayagala kumanya nga ali awo just nga ye ekijja kyayogera so nze ndowooza nti ebintu ebimu tebandigenzenga mu public oba ku social media bandibadde nga babimala mu mala yonna oba esoboka okuggusa ensonga gy'oyagala njagala nnyo okumanya ng'egyogenda okupaliza ensonga ze bukanyiza omuyambo otya ensonga ze tukanyiza nazo nze main point yange ebadde ku bbanja lya ssente nga newankubadde yakola akalanga akalungi era yakola bulungi sibadde mweteefuteefu oba mumativu na ssente zasaba kuba abantu balina endowooza egamba nti nno miliyoni 5 gwozewange emitwalo 5 basatu miliyoni 5 zizimba n'eddwaliro ebintu ebyetagisa essaawa zino eggwanga liri ku bunkenkera wadde wa covid bingi nnyo bw'okizuuda ani yamukozesa ensobi endowooza ye oba kifeesi eyamugendako yamutwalira ministry oba yamugjako akalango eiza nga bakikola nga kabadi kaabwe nga balina bagenda kukifuniramu kubanga Bad Black ye kenyini omubuuza ekyagasa eggwanga ensi ye nga ye agamba nti bunauganda nga yogana olulimi luganda nga n'akakantu tasobola kakola akalango just akalango kayambeko mba simanyi value ye nolwekyo singa newankubadde yakola good and well akalango kayamba bamalaaya babadde suppose osooka omusasula either ateese bulungi ne ministry ayogere n'ekifeesi yajja omukungu omugamba akola akalango nekyebasayininga kyali kiki nga newankubadde twamala ku TV atambula feesi tugiraba eri common naye bawandiika wa basayininga Bad Black ayina endagaano ministry ntugenda kusasula miliyoni 5 so ne ministry tosobola kukkiriza ntitugenda kuwa omuntu omu miliyoni 5 akola akalango tekisoboka kubanga abantu kuba mukama wamwe yewazijja nga kisero kiri awo nti newe kiba kisero kamenya tugenda tusoloza ekisero kyonna ne tumuteera awo akwata mu bukwasi kwayagala gwandoza lusita tabala nakubala betikama alina ekirwadde kye omanyi abantu abamu bakola mistakes zaabwe bwe bamala okugibwa mu bifo nebafuna bad mind kuba namalako ngaesimbyeko ne ku president Museveni naate essaawa zino yaddayo ndaba ye minisita waki ekisero kiri awo omusajja obusungu saagala tubukozesenga butwogeze bitugenda okwejjusa nga newankubadde bubeerawo n'oyogera kyoba oyogedde naye saagala tubukozesenga nnyo kwogera byetugenda kwejjusa ekiseera ekyo newokitima betikama sisuubira nti yasobola okukireeta kuba naye kati minisita ndowooza yasobola okusolvinga ekyo Bad Black kuba bonna baminisita so nze information yange badde yakulaba nga akwatagana ministry mu bulungi obutali bubi olw'ensonga nti n'omubuuza we yasayininga talinawo n'omubuuza kiki takiina naye ng'asobola okwewaayo akasiimo oba ekintu kyonna nga ye mu mind kuba yagamba abanja tangambye kumutuusa wa president ensonga ze zibadde ku ministry na bbanja naye mutwala ajja kyogera nnyo ayagala kola omanyi ebyofu abatagala kola president mwagala naye mubuuza ani agamba nti mutwale mwagala naye mubuzaabuza ate abasinga mumulaba naye lwakuba nti eggwanga temusobola digamba mu public nti tumulaba abangi bamulaba namwe mumulaba era bw'omulaba ennaku zino ekirungi ekiriwo era kyovula banyumirwa eggwanga kati kibwoba tomulaba bw'omulaba tekinologi aliwo okyayinza kwegana nti tomulaba president se ekifaananyi gwo kyesabira
tebakaka kifaananyi takusaba kifaananyi abantu bangi bagenze emirundi mingi Balamu kumpi asiiba naye nga tetubiraba ebifaananyi bya Balamu ate ebisinga ebitingana bikadde naye Balamu kumpi asiiba nemuze so ebintu ebisinga saagala bitujja nti Balamu gwe mukama we nze ndi bosi wa Balamu otya akimanyi ati oli mukama we otya ali bonna bali andanze ne Balamu ali wansi kubanga nze amubosi sakolera mulimu ki nalondebwa pulezidenti ate nalondebwa ensi yonna n'ekimanya era nekisalibwawo ne bukyakulonda mwali muzeemu okusinkana tulabagana nnyo ne pulezidenti emirundi mingi ate obadde oyagala nkulage ki nkulage kyo kakase nti mulaba kati ate nandibadde muwabuladde oba information ezituusaayo nti so wamutegeeza nti musajja we Buchaman oleyagala nti si weenaalemu wadde awagira Museveni batandise omuyisa obubi bamunyize bakubye basibye bakutte omulembe basula kabangali balinga abasiyi Mukama Katonda kintu ekyo kikyamanyongero kivumirira era abakikoze balina okubonerezebwa oba okukyetondera olw'ensonga nti netugenda mu human rights tetusobola kukkiriza kukwata mulimu bwotyo mukwata gye bamukutumya abadde nkyama Buchaman ne bagwa omulaba oto omulaba n'amaviiri yoyo pulezidenti gwe yalonda ku nsonga za ghetto yabadde agenze mu nsonga za ghetto yayita kuŋŋaanyiza bantu sekyamukubisizza ki lwaki wanoonyereza ki ekyamukwasiza bwe kityo sinnanoonyereza nnyo naye ngaekyamukwasiza bwe kityo bagamba nti waliwo abantu webaagala obagoba ku ttaka investor we yatutte investor mu kutwalawo alina beyalaba kati abantu babadde baagala kwekakasa nokwata amajambiya ne bajja ne bagamba Buchaman n'agamba njagala bachairman 5 ne RCC wakamba tutuule wamu tugonjole ensonga zino kuba RCC atumanyi bulungi Buchaman tubasinkana mu bifo ebirala bakama baffe naye obuyinza bamukwasibwa n'akimanya nakuba abantu abamu bayimu akanyomonyoomo n'okunyoomereza naye nze onkubanga oluyi mumanyira nnyo njoga nnyo kyotegeeza nti Buchaman naye mu Kampala alinako ku buyinza mu Kampala mu Buchaman bamukwasa ensonga za ghetto pulezidenti w'eggwanga yennyini bamwenga information badde yagala agimuweerwa era alina ginoonya mu ghetto agimuwe naye kati gwe waliddewo ssente zo oba walina university yakuyisemu n'akuwayo kyakuwa notayagala ensonga zigende ne ba RCC buli muntu structure yamwe nga naawe muwuli okolagana na RCC oripotinga ddi wa RCC oba RCC reporting wa RCC alina reporting wange sinze reporting wa RCC alina reporting wange okujjako ngambadde ninawe ngenda naddala mu Kampala waliwo information eyetagisa nenjimuwa oba nze okugamba nti ensonga teyetaga pulezidenti gende wala RCC Kampala asobola okugimala we wagundi wasoma ki Fulufiga kuba ntunuulira Fulufiga ayagala okuwabula RCC ayagala okukola ku nsonga mu Kampala tumanyi management esomerwa mu ssomero n'okusoma obwa manager public administration politics ne Museveni yasoma okusoma ebyobufuzi by the way politics gwe wasoma ki njagala okutangaza mu kintu ky'okusoma era nkunnyonnyola bulungi otegeere njagala mu bulamu bwe bw'ozaalanga omwana oba bw'ozaalanga abaana osabanga nnyo Katonda omwana we namuwa wisdom njagala oyawule wisdom ku knowledge sometimes abantu ekitusumbuwa tetwawula wisdom na knowledge ebintu bibiri ebitawanya wano abantu mu Uganda wano mu Uganda wosanga professor nga yasoma ng'oluzungu lwayogera osobola okuyitawo emirundi ena naye nga tujayambadde yasama eringa akagege anyume ng'asiiba ku kubo teyabalirira knowledge ye teyabalansinga wisdom na knowledge so osabanga nnyo Katonda n'akuwa amagezi wisdom kuba ago gaba ga Katonda gabakuzadde nago era ogakozesezza otya okusoma kuyamba luzungu oba okubala ye knowledge naye tekirina kyekigasa muntu abantu bangi basomye oluzungu abali mu ofisi omanyi lwaki kati President Museveni takyayagala abantu abo banzungu otuuka mu luzungu mu ofisi oli eyogeza luzungu olese information entuufu olina kyolesa ku ttebe kigenda okugasa bannayuganda wano mu Uganda 95% bawulira Luganda era boogera Luganda President Museveni waba ayogera ennimi 3 oba 4 ojja omwegendereza tasobola kuyimirira ng'ayogera tayogera
nnimi 3 oba 4 lwa nsonga ki so sirina kintu ala kusomerera bintu bye ngenda kukola nga nina wisdom ekyo kimu ekyokubiri sirina nsonga lwaki mporomotinga olulimi olugwira never for never nze sigenda kupromotinga nnimi zammwe engwira wano mu Buganda oba mu Uganda era saayagala kukimanya era saayagala kukimanya kwa tekingaseeko tekingasa nganze kati president bw'anaakutuma ku mirimu emitongole ebweru ogenda kwogera lulimi ki nja kwogera lwensobola Oluganda wali atatambala muvunuzi kati abo obudde bw'otwala si budde eyo gyonna mirimu twongerako abavubuka mirimu mwasomera ki ojja kujja onvunulire nze ye mukama wange waseseko obwedda onkubye kale baseba ekyo kye bajja okussa ku Facebook kubane nolugwaita mwaso watamanyi nundi waddakuko bakozesa ensonga nemutugobera akasajja kafa kategeera muli babi webale jjo 103 Fama Radio 4 omulimu gw'obuvunuzi ogwo ndoza abadde asaaga tajja gomba wajja kunoonya asobola okuvundula toyinza kusitula samulama ategera kuvundula bubaka bwamu obuzi bwa president. Okay, so tubadde tumaliza ensonga ya Butcherman na kiki etulaga ku nkola y'abantu betuweereza nabo ku nkola ya poliisi ku mpeereza y'abakulembeze abalali mu kitundu ekyo oba ku nkola yammwe bakiyinza okuba nga kirabika nti mwami Butcherman yabadde agenda mu ghetto yategeeza baabuyinza kubanga singa yategeeza poliisi tebamanya kyagenda okukola nga tekigasa ggwanga tebandimukutte webadde but also omuntu yandibadde yeebuuza lwaki ensonga za Kampala pulezidenti ng'alina RCC alina minisita alina ba technocrat ate yandyetaaze ba Butcherman ziyingira neyanza muganda wange kyekiri kyenkugambye nti pulezidenti yakowa abantu ab'enzongo ennyingi abantu batudde nnyo mu office tebamanyi ground kyeki that's why Butcherman yabadde ku ground omuntu ajja mu office nakugamba njagala kutwala wali kukolawo oba factory oba kiki n'otamanya luddawa wayogedde n'otamanya bwa wasonze waliwo ki wagenda kunyigiriza ki wanaaziba omwala bwe guti wabula azze mu office either akwaddeyo kyakuwa ng'omugambe genda ozimbe ebintu ebimenye pulezidenti okutuusa lwatulonze abantu bangi bali mu office pulezidenti Museveni ekizibu kyera njagala nkyogere ku mpewo nga sikyumamu problemu ya pulezidenti weeyi wonna abantu ba pulezidenti bakutte nnyo ekigambo procedure n'ekintu ekitono ennyo bakiteekamu protocol muyitirifu era ffe abayivu kyekitambuza emirimu kyekitambuza emirimu naye mumenya kiriko protocol mumenya ne procedure anti kati mumenya no anti kisilabayo omuganda wange ensi we yatuuka generation bwe wetuuka neyeeyongerako oba embeera neekyuka bagamba nti ensi weekyusa envubo bwekyusa amaaso ng'okyusa envubo so njagala nkugambye nti ensi mwe mwagibeereramu nga Uganda eri oba gwe emyaka egyo sijejo mwemwagira mu Uganda ne muyingira offices nengonyirira nnyo okola wa Museveni amutawali wa Museveni sisobola kitekiriba omusabira okusabisa nkolera bbala ate naye yazijjawa azijja mu bibi ate tukyayimbawa anyway kyenjagala okugezaako nti Uganda abasajja bwe bagibeereramu yalimu emmotoka 375 nga tewaliwo bafuwa firimbi si bwe kiri kakati essaawa zino tosobola jaamu akwatira obeera mu jaamu naliko ne gino naŋŋamba nti olunaku oba omwezi jaamu etta sente biliyoni meka esente zifiira mu jaamu just mu jaamu billions nyingi kakati we lose time so ate waliwo abasoma kati epotoko wammwe ensawo yavaawo kyoba atwagala okendeza enguudo ezingiza Kampala eringiza Ntinda eringiza Kyeka otaddewo highway otaddewo ki bypass okulaba nti sente zino zifiira mu jaamu zirina bwe zitambulira so n'olwekyo njagala nkugambe nti ensi we yatuuka tetukyali ku protocol nabuyigirize nnyo ekikulu olina wisdom osobola kukola kyokola kigattako ekizibu kya gavumenti ya Museveni protocol procedure gwe tobyagala oyagala otomere butomezi buli kimu yabula okutomera n'okumanya
waliwo akantu akatono ennyo nga kasobola okukolebwa naye ne mulinda protocol because kabako kyetuyita procedure abantu batuuka n'okufa mulinda protocol ate president yesi kyayagala ate kubanga ye kikwata ku bulamu bw'abantu pulezidenti w'eggwanga ye alumirirwa kibayita omuntu era obulamu bw'abantu buyimiridde butya kati olaba akatale n'ebibiina by'amalwa birina protocol ne procedure bw'oyagala tulaninga gavumenti nga temuli tunakisobola tutya okutte bubi sigamba nti buli kimu ngambe basussa bakifuula too much oluusi bo bakiryamu n'enfuna era gye bakifunamu tebinkaluubiriza ntegera kyenjogera nedda era manyimu abasuubuzi diriwe kutukira nawe osanze omuntu yawula okubimanyiira n'okubibeeramu waliwo ekintu ekimenyanga kigenda kulumya abantu ekizimbe kigudde abantu bamenyese mulinda protocol na procedure musobole mugende mutaasa abantu abo emmotoka ya polisi bwokuba nga liwo akabenje babanasayininga munaku ennya balina okusooka okusayininga afune lwaki muba muyomba afulume lwaki zituuka muyomba nga n'abantu bafudde basiridde kati mukama wange ekyo kyennyini lwaki mubatuuka muyomba yeeyo gavumenti muzeeyi gyatuzimbidde emyaka 3 mu egi eya protocol and procedure yetakola yeeyo kyevaga nti wagitomera okyo giyingira nga yeeyo ekyo kyennyini kyolaba kyekyo kyazimbye poliisi esula babuca baneesuulanga esuula lumonde kugundi yeeyo gavumenti ya mwami Museveni kati ogiwulidde ogirimu yeeyo kati naawe ate ogifaana njagala mwawule gavumenti kyeki mbuza gwe yasoma yenteekateeka yeggwanga okutambulira emirimu gyayo olw'okuyamba bannansi ye gavumenti kulirwa mukamaawo oyo Museveni gavumenti kyeki enteekateeka y'enzirukanya y'emirimu egiyamba abantu ba bulijjo enteekateeka y'emirimu ye gavumenti ebiyamba abantu ba bulijjo njagala nkubuulire mu Uganda wange era kino kikwate era okitegeere bannabyabufuzi mulimbye nnyo eggwanga mugezezaako okubuzaabuza eggwanga nga naddala mmwe abeefuula nti muli opposition era Katonda yatuyambye mulundi guno nga mwesiba ku kintu omuntu wa wansi mugezezaako nnyo okulimbalimba bannansi ne bannayuganda nga mwesiba ku muntu wa wansi kubanga mukimanyi bulungi omuntu wa wansi be bantu abasinga obungi era be bakola gavumenti olw'ensonga gye basingamu okuvaamu emisolo ne mujja mmwe bannabyabufuzi naddala babalimba abawakanya gavumenti ezibeera mu buyinza nga mwenoonyeza ebyammwe mwine bye muyisaawo ne mwefuula nti mugenda kulwanirira abantu ba wansi mubanonuleyo simanyi bakole ki ani yabagamba nti mulina obuyinza ku muntu bwa wansi yatulonda toyina buyinza ku muntu wa wansi yakulonda ddi yakulonda mukolera ki tulonze wano ababaka bameka batugasiza ki toyina buyinza ku muntu wa wansi omuntu wa wansi oba tumuyite wa wansi omuntu amuyinako obuyinza ye pulezidenti w'eggwanga ne Katonda naye mukoze ebintu bingi nga President Museveni temuwa information y'abantu ba wansi abantu abatandikirwako era President Museveni abayo nayisa agamba President abayo n'agamba nti nkutte $1 nkutte trillion namba bagiwe omuntu wa wansi batandika okusobola mwe abayita abanene abali mu ofisi zammwe ab'embuto ennene mutandika okugyekosa ne mugyekomya kubanga mwasoma oluzungu kati ebintu bikyakola wano mwasoma kale gudu amiweero kibayambe zisinga nnyo oluzungu lwammwe olulimi olugwira wuliriza mwanyirazi mukwata ssente z'abantu abo ne muzirya ne muzeekomya omwana ayagala kusiika kyapate mudala ayagala kusiika kutambuza ngege ayagala emitwalo 10 omuga agenda ku district genda ku division simanyira bakansala gundi ate bakusayinigire wano protocol ensi yabikoowa ne president n'abategeera n'agamba kane tebafulufiga ozaba kitwajja ate ne wetuli naye ensi esobola okwambala kubafulufiga kumala bbanga ki esobola mubbye sente bbanga ki nga mwefula nti mwasoma mubbye sente bbanga ki budget esomba buli kaseera muzayi n'agamba kati biliyoni wezi tizigende mu bantu ne mutandika okubatambuza ne mubabuzaabuza ne muzeegabanya nkubuuziza wano mu ministry media yafuna sente buke nyini ngozimanyi nenkubuuza ze wafunako 6 billion wafunako sente mekoni mu media bwe twogera kubasooka gwe nnamba emu
oba ku namba 2 kufuna meka kasi we NRM zali za bannamawulire beewa musaite yazuba ba NRM zali za kulwanyisa covid tumulwanyamu n'ensi yonna n'ebibiina byonna era tekinnawunyisa mabayita abaposition okukwata busepiki ne mutambula mu bantu temulina masiki ne mwenjeera ne musasanya ebirwadde ne muzumira abantu fulufiga bubalumye olaba okwogera akasepiki kabakubiriza njagala nkubuulire kakukubi olaba okwogera akasepiki kyewunyisa ate kyennyamiza katwala anti wuliriza kinnyamiza era kiswaza ate kyakuswaza temukyaswala muswaza buswaza abantu abayita ab'opposition omuntu nga walondebwa wesimbawo abantu ne bajja ne bamala obudde bwabwe ne bambala engoye zaabwe ne banaaba n'anoonya endangamuntu gyagitereka nakutiikinga n'okeera ku makya n'okwata entamu n'okuba esepiki n'omulawo kanu imagine mutwe gwe mulamu bakulonda kubuzabuza gwanga nakusiriwala oba kusiriwaza nsi wanasibaga kato yakeera ku makya nasaba bbala mu mmere ng'aliko opposition bwe yasaba emmere genero muwozi n'amuwa emmere mwavuma asibaga kata abantu ba opposition paka limwamutamu ne mumuvuma ne mukunkumula naye yafuna emmere n'afuna ne baasa n'afuna n'akakyere kati mumukuba esepiki n'emirawo musaba ki twagala emmere ne bajwa mwami Museveni asibaga kato yasaba ki sonda tutwabwefuluma asibaga kato yasaba ki ye yasaba ye ng'omuntu bano basaba ya yasaba ki ekyamuvumya mmere mumusaba ki mmere obongo wamubulamu mwetaaga okulaba abasawo bammwe mwayika windows naddala abantu abali ku opposition enjaga yabatabula emitwe mutegerera ku mikka tubadde wano nga mukayana mugamba musinza media mukola zi concert mufuna abantu emitwalo 10 mufuna emitwalo emeka media social media yammwe mukama n'atuyamba ne bayita akalulu Museveni yakeerako n'agamba nti agenda kwongezayo akalulu ne mugamba otidde omubbi ono atidde era wokwongerezaayo ne tugamba president nomala okwongera tugenda kukuwa bwabya tukusiba nze kanyina mugangenda kugenda nje empapula ngene mu kooti mpowabi singa ogeza noyongeza yakalo eiza ngenda ko yambula nze na kuva Kampala nedda sire ati namugamba sweti tugenda ko yambula okuva ku state square paka wa ku state house lwakwongezayo kulonda n'agamba kwe kumuyiza kano nga mutegere nti akaddi y'amaanyi matono ate kali wa matono atandika akaleegi kagenda kutambula twakutte emmere mwatugaba muli bayala tukutte emmere tujja tadde ku suwaani era okyafuguma osaba ejjiiko ono giteeka mu nnyindo wagamba enjala ekuluma nti ye oyagala mmere nti ye bafumbye emmere bagisaanise bagibeeze bagitadde ku suwaani nyo abantu bakowo kati kuba obusepiki tukuba ebireberebe abantu tubaleekane tukooye katonda alina bwakola enteekateeka obumyu nawe bagatta obumyu 10 tebusobola kumegga nte obuki obumyu kati obumyu bwe bulu yemmwe Nyo gavumenti bwevaako gavumenti bwevaako mugenda kudda wanga mutumanyira mutuyita munyonjaga mumuva ku gwanga mutakaleka mubulo mwatugamba tubadde wano namugaba besigye ebyobutegeevu temubitegeera salabayo tubadde wano namuvuma besigye muvumye besigye mufumye basije namugamba ezo zakati za Museveni ezo gundi za Museveni project ya Museveni esawa zino muli bwagesije kakati mmwe mwageze wa Museveni magagezo molo za Museveni bane molo za Museveni ezo project za Museveni eyembwa ne muvayo kenyine munywe ne mugamba muve kubano kyavana kigala agamagani muve kubano ababuzabuzize gwange banga dene ngabasiba bukokolo oyo mwami besije azabuzabuza bana Uganda esawa zino munene besije mwakale banyamu ogenda kusomera dashika meka kinene temala kugenda mu shoti munonya mau yani mau kanti chichi chemukoze chesakola chichi chemuze ne mukola chesikoze ebanga lyembaddewo dadala nga tewali kyatakoze ne mwamufuula ebisooto ne mumusimuliza ko kintu nagamba okay nine wange kubanga butwogera ko sajja bagagga wano mu Uganda bo best omubuusa amaaso batumanyi bagagga kuba baddewo nga bakola bagagga lwa gavumenti nungi lwa ggwanga ddungi nabukulembeze bulungi okutali banakyemalira kyekifudde babesijja basajja bagagga ennyo sosa n'okyogera bulungi nayo kiwunzise nedda ssebo ekifudde biwayini okubeera abagagga ng'oyo omuvubuka omuto asula kuyiikaana alina biiki alina eryato
eri akabenje siri musabiri ekifudde babasijja okuba abasajja ba biliyoni nga balina shares balina cobiros balina bichi balina mafuta bayingiza mafuta mu Uganda ebadde gavumenti nnungi nabukulembeze bulungi era ekyali mu buyinza etwala eggwanga mu maaso nga kubanga si abanakyemalira si yafuga bbe kyekibafudde abagagga era kyekibaitadde okugaggawala bwe bati kubanga gavumenti nyingi zajja zibaawo ekyakasepiki kino kyabalumye ekyanumye ekintu ekisinga okunnuma ekyo kyekisinde ekitwala mukamaawo bwomundowoozayo tosobola kukwata musajja mala wuliriza mwami muyanga wulira saga bababuzeebuze muve ku bino bimulowooza nti Museveni yagenda mu nsiko nandetemunduna tosobola omusajja agenda mu nsiko emyaka 13 gwolese sepiki mbwe okuba entamu oyagala kawunga Museveni nabagamba bano baba biri mu UN musirikale mbuzabuze eggwanga tubimanya ni azisainingako nti Museveni okay kakati esawa zino mulumbye Mau wa DP Museveni yagitandika era Museveni wa DP yammwe ana supportinga bulijjo mwalumbye ne Mau mukola ki obumyu n'obugata 10 tebusobola kumegga nte era ogana notunulira obukolwa nga buzanyira mu musiri ogwateganya omuntu akakolwa newe kerijira ku kikolo kya mugo tekasobola kukikuula era kagana nekasimasima nekakuna mayiriza olukira we kati nekakujawo jamuogo gumu tekasobola kusigula kikolo era kadda ku kikolo kyekinyebwa nekadda ku kikolo kyekinyebwa nekaliya alwawo kutegeera manja agakutegeera akakolwa ke kalwa n'ekikolo kyekiru mwe bukolwa muli bukolwa muzanyira musiri okwateganya Museveni musajja agenda mu emyaka 13 ozena akasepiki olekanira eggwanga mu COVID-19 otambudde osaasanya obulwadde ogenda omansenyi osaasanya gasiya kati gwolaba kasepiki ensonga togiraba njiraba nnyo ate njitegeera ensonga nti bannayuganda bakoowu bwe muba muganye okuwulira ani akugambye nti tulibakoowu musanvu oluvannyuma nzire wenzira nkuba ekirebe tubaleekanize mutuwe emmere emmere mwami muyanga mujje emmere mugigabe ebyobusepiki mwami muyanga wuliriza njagala nkugambe ti newokwata Uganda Crane n'ogigatta ne Rwanda n'ogigatta ne Congo tebasobola kuba Aseno era Aseno ebakuba ompulidde bulungi bw'okwata Uganda Crane ne bw'ogigatta ne Congo n'ogigatta ne Rwanda tiimu zonna tezisobola kuba Aseno ba Chelsea era ezikuba nkugamba oli mukulu wekimala wasoma nanyo okunsingako nze nina wisdom gwolina knowledge kwata mathematics enyabo nina byombi sekako nafuya nina byombi kyekikulu wange kijja twawula ngenda kutwala onzifunula amakusetingire njagala banfume kubanga mubadde muvume beesi gye bannange bantu mwe mwantama mwavuma omusajja oyo nemumuvuma omusajja nasirika nagamba nekiki esaakola owuliriza fuulufiga ebigambo byonna byowuliriza bya fuulufiga si byange si bya nanyini rediyo sifa abagikolera oba banyiniyo byoyo abyogera mpulira muwesula nasimanyi kimwagala mugamba nga mudakiika nga ziizo muwe dakiika 3 oluvannyuma njabawa amasimu so katudde ku byobufuzi bya Uganda kwenga wabula pulezidenti osobola okumututegeereza nti akaluka naakajja ka scientific keyagadde kuleeta okubba mu sanatuku nga buli omu alaba ajja kukosalakigambo okubba baloga kiroge bakibaloga ku kyogera akaluka akubba bobbi naluli tubale tulonda nemugamba nti yekka asobola okutukira yaganyika akubira ku ati wuliriza rediyo zonna z'abantu mbadde mutugamba ate simanyi lwaki mutya gwe kenyini waŋŋamba wano nti abantu naddala abantu abali mu gavumenti bwe balita tebagala kujja ku mbeera tebajja naye bw'oyita oposoni aswa teyeebasa era bajja baasi nemukuwaganya ebirowoozo ery'eggwanga kakati kiki kyomusinga okutya mwe musinga okuvuma mwe musinga okwogera ennyo mwe musinza miidiya mwe musinga okulonderako bamuze atidde akalulu lwaki atyogera mubantuakatidde kino njagala kikozesenga gwe ate katonda yanyamba nti olina bibi olina wisdom ne knowledge
COVID-19 Museveni tamukolangako nti mwetaaga nti muyisa gye Uganda yeyamuyita COVID ali Uganda yokka ali mu nsi zonna ekyo Katonda kikola nga ateeseteesebwa nsonga ti Katonda nabagamba nti Katonda aliko Museveni aliko mwoyo omutukuvu era Museveni ayogera ne Katonda yes nkikuddamu Museveni president w'eggwanga era njagala wetegeeze nnyo speech za Museveni tasobola kukola speech ayogera sura mu Bible era bw'osoma Bible ekusomera Yoweri Bible erimu Yoweri ng'ennyonnyola mu Yoweri naye sebanga Kolobati Kyagulanyi mu Bible sebanga Mukano Besigye naye erimu Yoweri genda osome mu Yoweri essula 13 olunyiriro olusooka lugamba nti nze kubona amazima n'obwenkanya nze kubo Museveni yekubona amazima naki era naye munaakola mutya Museveni alinga lawunda abawutu ojja kuzungana bwoti ozungero gyetololeko awona bona bali mukwatolera kulawunda abawutu nabagala kuyingira wa mu center so era gye bali mu center nze twetwali ekisoze wa muzeeyi nagenda ne mukyala wa Bijirwa ne babijirwa abo tawulidde byege ogambe otya twetwali ekisoze wa muzeeyi bulungi ne bani nabo abantu bammwe sigamba nti buli kyenkugamba nti Museveni takaka kifaananyi era gwe waddembe okulaba obanja bamulaba nze nsinkane nabo twesanga buli kaseera bateekuyo ebifaananyi gwokisaba ng'okyagala naddala ffe tetebiduduma owaffe abalina appointment kyakiwo gwemanyi okubeerako n'omukulembeze gwanga n'obunyueko Museveni ne bakwatako obukwasi bw'ati abakunaazizaako ebisiraani anti Museveni kiddukiro ky'abantu era Bayibuli ega nti mujje gyendi abazitowereddwa nabawummuzanga gwensi bwekulema ng'abayita wa Museveni badde bayita wa Museveni kati yoyo oba gwomo oba kiki oba kiki naawe ekituufu okimanyi abazitowereddwa eri Yesu kati wa Museveni nze Yesu gwe nalaba ku TV nalabanga muzungu ndaba Museveni byakola ne Yesu byeyakolanga kati nemugende w'omuddugavu gwendabako omuddugavu munnange era ngenda wa Museveni bajjajje kubira bajjo ngamba jje wabwe atuuka wano olumbi lukiwuka bajjo singa okogeddeawo tasobola kujja wano amanyi kyo eretya isha mbwa ebeera mbwa bajjo mbwa namwadde badi bulaka bajjo muwadde badi bulaka bajjo namwadde badi bulaka bajjo mpulidde badi Okay, nkwaniriza nnyo webale ddala kubeera ng'otulaba webale kwekumira ku mukutu webale kubeera ng'ekintu kino kikwasaganya mpola mpola ebintu obitegedde saagala nnyo tubiddemu tubeere ng'ate tuba tubiddamu nga bisobola okubeera nga tebikwataganye bulungi ebyo bya full figure agambye Bobi Wine kanaamala n'agenda ku ntebe ya president agenda mu nsiko tetutegedde nsiko ki naye ate amaze n'agamba ensiko y'omu Kampala ye kennyini bwe yagenda okuba omuyeekera naye omukazi ono tatudde naye nga omukazi oyo tumujjukira omukazi oyo yaliko mu kampu ya People Power eya Bobi Wine omukazi oyo yeyali togamba olwo ebintu ebyayitaayitaawo laga bannaaye nze sirabangayo Bobi Wine sirabangayo Katonda bw'ayagala Uganda aba alayinza Bobi Wine ono kirabu bwe yamala ne bikyuka n'agamba President Yoweri Kaguta Museveni ono Katonda yamutuwanga kirabu akali ekituufu kyekiriwa naye ate amaze n'agamba ebyo yabyogedde ku puroguramu emu ebeera ku 13 bagiyita Radio 4 puroguramu eyo yayogedde ng'agezaako okunnyonnyola ku nsonga mbu eziriwo n'annyonnyola ku nsonga za badda n'annyonnyola ku nsonga za BI n'annyonnyola ku nsonga eziriwo eza omanyi tugenda mu bintu bya electronic bagiyise batya balina we bagiyise manyi ebyobufuzi bino mbigoberera kitono bagiyise batya producer bagiyise batya scientific election yes scientific election gye tugendamu
Naginyonyolako era yatulaze mbu yata agitegeera nnyo oyo full figure no gwe muzala wazalawa oyo mukazi tatudde kambabuulire tatudde ate era ne wali nakugambye full figure oyo gwolaba yeyayongedde mu nsonga za Bad Black kuba Bad Black yabadde asitudde enkundi ng'agamba ayagala kumusasula era nateekawo n'embeera n'agamba agenda kwogera buli mukulu eyali amuguzeeko kuba ye ekyamalaaya akyenyumirizaamu n'agamba ye malaaya agenda kwogera buli mukulu eyali amuguzeeko mube yamentioningamu Captain Michael Mukula n'amusaayo straight there and then n'agamba kale gwe onokiraba nga awo omukazi yamuvuma ebigambo byali bingi nnyo sijja kubyogera ku mpewo yaffe wano naye namuguwaakoko full figure yagambye ye agenda mu nsiko Bobi Wine talina kulya bwa president ebigambo bya full figure owulidde akatambi byonna byayogedde obiwulidde sigenda kwongerako webale kutulaba webale kutugoberera just nga obimanyi yatubeeramuko mpolampola kino nga tukuba left right okubeera nga tetukitambuza bulungi nnyo naye nga nkwagala nnyo kubanga bw'oba toliiwo tetusobola kubeerawo ompadde amaanyi by the way ompadde amaanyi naye kya buswavu nnyo nebeera nga nyina subscribers nga ziri 15,000 naye nga abalabi nga muli 3,000 kitegeeza nti singa osubscribinze mba ngenda kuyingira mpaka 3,000 kati nyamba osubscribing please kambegayirire singa kibadde kisooka nandifukamidde please make it a point and subscribe nyamba ogende osubscribinga akakantu akaliko subscribe awo okawokka ondabe nga bwonyumirwa okitegeera nakugambye wali eri akakando bwe kakoleza kakanda akalala tekazikira just ngataako bugasaawo kijjaba kimala kano sigenda kugamba osubscribinga ebirala bina make it a point and subscribe to Big Brother Uganda awo tolaba bulabi subscribing webale nnyo webalire ddala akuume atakumira mpeera